Mugya wa Sheebah Kalungi avuddeyo n'akakasa mbu ye ne Jeff baayawukana era tebakyali bonna. Jjukira nti twakwako amawulire nti omukyalo ono ayitibwa Diana Bambi yafuna kansa naye yali azadde abaana babiri. Kaakati munnange teyayinaako mulenzi. So we yawulira ensonga za Sheebah Kalungi ne basalawo oba n'asalawo okuba nti no munnange ate Jeff amuta. Kaakati munnange kikakasiddwa nti omusajja wa Sheebah Kalungi. Olunaku Sheebah lwe yakwata ekkubo n'agenda ne Little Bird UK a few weeks back. Of course, Little Bird yali talabanga ku taata we ne baganda be era Jaffar n'apikinga Sheebah ne bagenda mu A&B and B Jaffar n'agenda n'aleeta the girls ne balaba muganda waabwe. Bye bifaananyi bye twalabye. Tulira Uganda ababadde convinced by those pictures and the videos into Bambi. No wonder wamma they agreed. Era omukyala agamba tasobola kugaana musajja kulaba baana be. And in any case omwana bw'abeera mwana we tekiri mu sitaani abaana okulaba omwana. Ate oli muganda waabwe naye tewaliwo nsonga yonna lwaki. Era that is how those pictures have come to the internet today. Diana nangamba ayagala okutegeeza Uganda mwenna abamulaba si mugya wa Sheebah kubanga Sheebah omusajja amuliko yekka. Mazima. Of course muno mwe njagalira okumanya ne mugamba wait, did you mention that Jaffar was in jail? Nangamba yes, Jaffar was in jail concept for what? Nangamba Jaffar was involved mu okubba amamotoka era baamusiba okumala emyaka ebiri. Bannange sibalimba. Bina Uganda babbanga amamotoka UK ne bagatunda Uganda ne bagayita Uganda. Yes, okumala emyaka ejja baamusiba. Yalabika obufere bannange. Era Uganda eriyeyo ekintu kyemuwulidde kyesitayogeddeeko ku bye mubadde mwagala mbuuze Diana nyinza omubuuza atunnyonnyole. Lwaki tajja wano n'atubuuzaako? Tasobola. Diana gwo omumanyi. Sheebah and Jaffar, they were friends. That's why in that audio, Sheebah says, I have known Jeff for quite some time. Era kigambibwa mbu omuko eyali empanga ey'okuconnectinga Jaffar ebitundu by'enkyama bya Jaffar nani ne Sheebah imbu bannange. You guys, I quote imbu mbaleetedde what I heard from Diana. Omuko eyalya empanga eyakonekitinga ebitundu bya Jaffar ebyekyama ne Sheebah bamuyita ow'ekitiibwa Kabaka King Saha. Wandika nti King is not Kabako Saha, King Saha. Owulira? Era byetugamba mbu Sheebah just wanted a baby. It's not true. Sheebah was deeply and exclusively involved in a sexual, not even a sexual, in a relationship with Jaffar. Imbu. Diana mubuza ate netuulira audio bichi ate kati Sheebah ate agamba najja e Kampala nakumitinga nangamba bino ebigambo nagamba olwokubanga baawe yabeeranga nnyo n'abayimbi yamitinga abayimbi ab'enjawulo era yamitinga Sheebah n'amukolako omukwano. Wandika inti Sheebah befriended Diana. Era Diana teyeegaanako mbu tanyumyangako na Sheebah tamitingangako Sheebah. Yamitinga Sheebah era nga boogera nga balinga ab'emikwano. Agamba she trashes any allegations
that Sheebah wanted to have a sexual relationship with her. Bwagamba. However, Mubuza ate, what is that she was insisting? I told her I'm gonna do this if she is in it because I am a Kama woman. Diana ngamba binebigambo angamba. Yatuka. Owulira. Yatuka n'alwala kansa ng'azadde abaana babiri. Owulira. Bawe n'amugamba ayagala abaana abalala. Bawe atandika omugamba mbu n'ayagala abaana abalala. Omusajja ng'already yazinye Sheebah olubuto. Nga kati n'atandika kuleeta embozi njagala abaana abalala already nga mad ali lubuto nga they are trying to batya okuyingizaawo ID. Ate mulowooza wizo teyavaako wayazirabika munnange zaano badda unavudde neyewaako obujulizi n'alyoka agamba mbu ye yatta radio katubikuwe ngata radio ekyo sikipya yalyoka n'afa njagala ba NUP wabuza Bobi Wine ensula wa Bobi Wine mate mwagala kundabako nga ndi bulungi mwagala kweraba mu makomera basaasidde kyobola bakyaki zikyatunda embuzi zikyali endiga nvuma ekirala wamma mwagala kweraba mu makomera. Musawo Wuno avuddeyo n'alyoka agamba nti obufumbo bwa chosenbecky tebulina nnyo njawulo n'obwa Rema Namakula. Lwaki ayogedde bw'atyo akatambika? Kapo ya chosenbecky eringa ya Rema. Nga Rema bwe yagala okuprovinga ye Kenzo nti nkukubyeko ekibanyi. Ne chosenbecky bwali Rema kati yakafuuka omufumbo. Kati chosenbecky mumulinde. Mulinde mujja gamba kikazi kikulu kirogo wano tewali bulogo bwamu gankubuulira obufumbo bwe tusiwe butandika. They are trying to prove to the they are trying to prove to the community, to the social media, to obatabona bakubeera bufumbo. Mulinde bujja kutuuka bujja just mu buwe mu myaka ebiri oba esatu mujja kulaba obufumbo bwennyini obweyo kapa nga kati Rema bwe Ronald Mayinja Wuno avuddemu omwasi alina kyagamba Bobi Wine. Bobi Wine gwe nga bw'omulaba oba mukwano gwo mwenna mukubutuke mu byalo by'eggomba muli bayimbi olowooza singa ki asobola okukola pulezidenti wa Uganda mu kaseera kano? Ekigambo akisobola n'akikola naye n'ayonoona. Ekigambo ky'okuba pulezidenti akisobola ne bakimuwa akikkiriza naye tasobola kukola ono pulezidenti byakola. Tasobola kukola Museveni byakola. Tuba kudda buzima tuba tetugenda kugenda mu maaso. Tumala tumubwa pulezidenti eggwanga lidda butere mu mabega. Naye ng'ekyokukibeera asobola okukibeera nga buli muntu bw'asobola okukibeera naye ng'ekyokugenda mu maaso tekisoboka. Lwaki tasobola nga alumirirwa nnyo eggwanga bw'agamba. Alowooleza nnyo awalana nnyo abatamuwagira ate ng'ensi yaffe ffenna awalana nnyo abatamuwagira ate ng'ensi yaffe ffenna kati olaba olutalo lwa Nuupu lwava ku Museveni luli ku Mpuuga luli ku bonna abawagira Mpuuga abamye ekaadi abayimbi abatamuwagira abo bababoole kati leve eyo political maturity ye tennatuuka ku bapulezidenti. Tannakula waawo omuwa magezi singa osinkana Bobi Wine eddakiika eno nabwe simusinkana asobola okusharinga kano kati mugambe. Ensonga za Canary Mugume ne mukyala we Ferguson munnange ziranze. Kati buli omu alina ttiimu. Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Mugume amugambye gwatuleekaanira ani yakutuma mu bufumbo akatambika akano. Nze gwe nakulabirawo ng'obufumbo tojja busobola. Teri kurayibbe byakuuma kitiibwa kya mpeta. Kati biki by'otuwandiikira tukole tutya? Kuffenna bw'onnyonnyola obubi bw'omukyalo oyo kuliko eyamukutuma. Wano omukyala bwe yali akozesa omukolo gw'obuwumbi obusatu watuweebuuzaako. Canary, watuweebuuzaako.
tuli bize tuli mu kalulu musajja waffe bamukuba tiyagasi wano na wali owandiisa omubalu wottotola kiki kyodduka lwaki weewozaako nga tebannakwakiyuzi ng'odduka ki odduka ki mumalira abaana b'abendi obudde teri kurayibbe byasobola bufumbo bw'obeera obufumbo si kusoma mawulire obufumbo si kusoma mawulire si kubeera tiktok mwemolera ku baana b'abendi temuwummuza mpale owandiisa omukoko gw'ebbaluwa epeegi tubikule eno tubikule obuuliraani eyakugamba nti wasooye yamukusiimira ku mikolo gyammwe tewaaliyo basenga tewaaliyo bataata yani yabagamba nti bwe mwawukananga gye tutabatumye mu bufumbo muyina okudda mutufuukire ekizibu wali tonnakutulanda we yaziwera 3 ne weekomiitinga mu bufumbo mu kufa kwe kuli baawula kwabasanzeewa wali otuusa okuba ebirayiro gwe omanyi kye bayita okuuma ekirayiro okyalaba neeno neeno bw'olikodinga bividiyo noono bw'ozena n'abawala bato bw'obeera tikitooka bw'okola bino lwaki tewatwebuuzaako ng'okwata biliyoni 3 oziteeka mu mukolo tetwaliwo lwaki tewawandiika ekibaluwa kyekimu wakanyanga kutugamba omuwala kuva senior 6 P7 tweyagala kitaawo n'ennyoko baabatumanga mu ssomero nga mudda mu kwegadanga oyina omusango gw'okuzannyira ku mwana w'abendi mulekerawo okumalira abakazi obudde kati owandiise omuge gw'ebbaluwa gulinga gwe twakubuuzizzaako odduka ki ebibuuzo oddamu byaki bye batannakubuuza omukazi tannavaayo nze sirabanga ku musajja yeekulembeza mu lugambo nga gw'odduka ki bw'oba toyina nsobi ki kyodduka Yessengasidi avuddeyo n'atabukira Ferguson atwogera ku mukyala Mugume bw'ati bw'amusabudde. Sasha, we did not ignore that fact. It's not that we don't know that fact. We know that Andrew Mwenda destroyed your marriage. We know that your man is gay. We know that that was a marriage that was actually not gonna last. We know that you actually loved that marriage more than the man. We know that you were in the marriage alone. We know. Katateka tukolechi. No, tukolechi. We know. It's not that we don't know. We know. We know that your man is gay. And that he was in the closet with you. You ignored all the red flags. And you ended up marrying him. But his family and even his relatives, that's why they married him off to you very young. Who the hell in their right minds would marry off Canary at that age in Uganda? For what? We knew. Everybody knew into your omukazi. Yamala no kusanganga olina omusajja omuzungu. Ne nudozi zonga ochazi mwereza atengo amudetinga. Naye era nakukuba embaga. Kubanga yayina kye yali ayisaawo si mububi. You knew. We knew. Everyone knew. So for us, we actually thought we knew that you knew. We knew that you knew. Sasha ngojeko edit not jako makeup siye mulungi asinga yo tekijja kusoboka. Mutu banyabonyereza abana omwana w'obulenzi bannange tanyweko tuzi. You are destroying the boy. You're destroying his career. You're destroying his future boyfriends and girlfriends. Chances. Whether he's you turned him into a drunkard. There is a day I was at Kabira. I found imagine being drunk out of the gym. The boy was coming from the gym. Oh, no, he's drunk. How do you be drunk and go to gym? Najaku netugenda ku vida. Zimutuki ezenga. Come to you here. Netugenda ku the villa. Kanarenga aliaonga anywa nebyokunywanga no muyikira bimuyikira. Signs of a stressed husband. He comes, Bambi, he poses on TV like he's happy. The boy is crashing. Eh? Abana bobulenzi. Eh? You have anger management issues. Akoze
post imbu. If I was the one beating you, why did I not beat you to teach you never to beat a pregnant woman? That alone shows that is an abusive woman. Oli rubuto lwacho yomba n'omusajja agenda okutimpula. Najja wano nemba somesa. Abakazi abafuna embuto. You have to know that that a man might not be having a protruding stomach. But your husband is also equally pregnant. Omwana wabendi mwana tena waza myaka 3 amuteka mu bufumbo. Chanebuza Mr. How could the whole world? Okay, I know. Closet aside, color pink aside, Andrew Mwenda yakola kembaga. Guys, remind me. Andrew Mwenda yakolako embaga. Kati Andrew Mwenda oyine emyaka nkaaga. How could you let Canada get married before 30? Nga yegwe spiritual father we. Yegwe role way. How could you let that boy get married to a woman that was already a sex worker? At any labayo kati nze kam anyway nze kakanye kati ndobozi no busungu. Abana abo ngatebanna kola mbaga obutambi already bali mu relationship. Obutambi mbwa Sasha ngali ne sugar daddy omusajja nga obutambi bwo kinakuka ngali no musajja omuzungu nga akomba omusolo gw'omuzungu omukadde bwatutuukako. Ekikulu muli banyukama abamu mwalwaye jinja abalala mwakafuna social media twabulaba kakati bwe tubanga twabulaba. Sasha, why are you questioning Ugandans when they kubanga mwena ate bananga abantu abanda bamwe abafumbo bwe mukwate kubo ne mwawukana ekisooka tuba tetwaba tuma kwewasa bwe mukwate kubo ne mwawukana mweyambe mutubulire nga bukyali. What did I do? Did I deserve it? Release all of that. Yes, you did good things for people. They didn't see that. They didn't appreciate. It's okay. Yes, they still destroy your name. They still destroy you. It's okay. Katonda yabeera wonga alaba. Forgive the people that damage you. Trust me, wosonyiwa nemikisa gy'omwe gyesumululira. The moment you keep on holding on to bitterness, trust me, ebintu bye bijja kwesiba. Let go and let God. I'm not talking about a situation whereby someone ayogera kirala nakola kirala olw'okubanga yeekwese olw'okubanga alaba abantu tebamulaba. You know, it's very important to do things in alignment with what you say. Kubanga Katonda akebera mutima gwo. Evil can thrive for some time, but it cannot thrive forever. Bad will always be bad. Truth will always be truth. Amazima gayinza okulwawo okulabika, but at the end of the day, truth is truth. Era galabika. N'okulimba kulimba era nako kulabika. So sonyiwa buli muntu yakusobya. Okkirize Katonda akolemu omulimu. Oh God, there is peace in God. You stay well and may God bless you. Penge Wuno abotodde ebyama tetwagala kulwisawo wano ku Newspack channel, twagala tubeere ng'ate etumukuwa. Salvador bamusanga azino omukazi ngawira swanyi black sugar. Omukazi yadduka Canada. Takwa because these are diplomats babikweka. Nibagamba muswanyi omukazi agenze kusoma Daphne. Naye asanga Salvador azina swanyi black sugar.
omukazi yaddukire paabo eyo sigenda kujogera kuba boosi waayo nannyini tali wange naye buli muntu agenze eyo bamukwatiddeko kombwenzi bakwata Alex Muhangi wa Comedy Store Prime era mukwatira eyo paabo eyo simanyi wase mugyesonyiwa kati ebiseera byonna Canary Mugume lyobadde ogenda mu paabu kana kazi kali kategeera nti obadde ozina emmana era Bruno K abadde pimpu abadde akuleetera abakazi kati nze wano wembuuliza sente zaffe z'omusolo gwa Museveni yakusomesa Canary Mugume sente zaffe z'omusolo Museveni ze yakukolera embaga Pato story na sente ofuna emitwalo 5 kiraga Sheebah tugamba ku TV mufuna emitwalo 5 omubaka w'emukono Betty Namboze Wuno avudde mu mbeera n'atabukira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda byabakama n'olaba omusajja omukulu byabakama bateekawo ne bagamba nti omuntu okulira akakiiko k'ebyokulonda anaabeeranga mulamuzi wa kkooti enkulu nga balowooza mbu ajja kujja n'okumanya amateeka n'obwetengerevu n'okutegeera era ne bamuwa ne gye bayita security of tenure tamala gaggyibwako. Museveni yatandikiriza mpola n'aga nti yinginiya era kumpi aba mulamuzi n'ateekako yinginiya abantu ne balowooza ndooza yinginiya tategeera mateeka naye kati byabakama byabakama namulabye agamba mbu bannange temutuula we balondera era bwe munaatuulawo bajja bakuba mwami byabakama kyenjagala omubuuza nga kyatandika ddi mu Uganda nti omuntu bwazza omusango katugambe okutuula we balondera musango nti omusango mu Uganda mu maaso ge nga y'omulamuzi aguzizza abasirikale bava eri ne bamukuba bukubi. Lwaki teyagambye nti bw'onootuulawo tujja kutwala mu mbuga z'amateeka tukukole ki ovunaanibwe nenaga nti bw'onootuulawo bajja kukuba era mujja kulaba bwete tambudde obadde mulabi mulungi olokwekubira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.